ennyo twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe nga bweteekateeka namba 3 butiko namba 3 kenakinsige jangu olonda londa 17 kwato nakinsibera nayo genda kwa ale namba 18 nkula match number 2 banga match number 1 yagwa match number 2 ayakutte number 1 kakati kasome ebika byonna osome 1 verses 18 ngobuza nya ina 1 okay kati bane tuuliziganye 1 yabadde enjovu mwena gye muyina 18 yabadde enkula yona gye muyina kati besamba abo enjovu ekyaze eki enkula gemu namba tujajizogera luvannyuma zibibatabula namba 2 enjobe egenda kusamba ne nakinsige namba 17 enjobe ayakutte namba 2 njobe ne namba 17 nakinsige deni ayakutte namba 3 butiko busamba ne 16 nsuma ayakutte namba 4 nkusu asamba 15 amazi g'ekisasi ayakutte namba 5 ntalaganya esamba ne 14 mbwa ayakutte namba 6 mpeewo esamba nayakutte 13 nyange ayakutte namba 7 nvubu asamba nayakutte 12 nkejje namba 8 yabadde nvuma asamba ne 11 kibe namba 9 yabadde ndiisa asamba ne namba 10 kayozi yemipiira egyo omwenda egigenda okusambibwa gyali badde 10 naye ogusooka gwakolaki waliwo atagenze maaki tusuubira maaki 15 esooka yakolaki yaggwa omutendera ogusooka gwakuba ne maaki endala 9 tufune ttiimu emmeka tufune ttiimu 9 kubanga maaki eziba 9 tufuna ttiimu 9 ku ttiimu 9 ziba zizeno ku mutendera ogwokubiri zisangayo enkima eyajja eno ne ziba ttiimu 10 nazo zisamba maaki 5 netufunako ttiimu 5 ezisinza okukola obulungi era mu ttiimu ezo 10 mwetuddamu netulonda 2 ezisinza okuluzinga obulungi netuweza ttiimu 7 ttiimu 7 nezeegatta ku 25 neziwera 32 ezisamba okusirisizaawo nazo tufune 16 ezigenda mu bibinja okay kati njagala mbabuulire engeri gye tugenda okukola ki okusamba ku mutendera oguddako wina match number 2 njovu n'enkula wina match number 2 enjovu n'enkula ajja kusamba wina match number 3 ekibe ne nakinsige so enjobe ne nakinsige mutendera ogwokubiri ngenda kubaddiramu wina omuwanguzi wa match number 2 wakati w'enjovu n'enkula ajja kusamba omuwanguzi wa match number 3 wakati w'enjobe ne nakinsige mu nsereka ya game eba game number 11 banga tugambyemu yaggulwawo
zino 9 then 11 then omupiira ogwokubiri mu second round winner match number 4 obutiko n'ensuma agoba ajja kukwata winner match number 5 enkusu n'amazzi g'ekisasi then winner match number 6 n'amazzi g'ekisasi winner match number 6 entalaganya n'embwa n'agoba ajja kukwata winner na match number 7 empewo n'ennyange winner match number 8 yenvubu n'enkejje ajja kusamba winner match number 9 yegundi yenvuma n'ekibe winner match number 10 ajja kusamba loser match 1 yenkime ya losing match 1 kati omuwanguzi wa wakati w'endiisa n'akayozi ajja kusanga enkima ku mutendero ogwokubiri gubeefuke zino leero tukutte obulungi ennaku z'omwezi 19 omutendero ogusooka guddamu kubanga okuggulawo gwali gutandise guddamu ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 24 era ebika bikutte obululu buli omu ategedde gwasamba era tukutte obululu omulundi gumu tyayitako wano mutendero ogusooka amanyi gwakwata ku mutendero ogwaki ogwokubiri enteekateeka z'omulundi guno zirimu ebbugumu ly'amaanyi nti twafunye ne ku bavujjirizi tegeeza kugenda kuba twanguyibwa mu bintu ebimu tulina obuzibu obw'ebisaawe kusoomozebwa kuli mu ggwanga era buli munnamapiira ali eyo amanyi okusoomozebwa kwe tulina okw'ebisaawe tugezaako okunoonya ebisaawe ebiwera era abawankulukuku batuwadde ekisaawe abeewakisha batuwadde ekisaawe Kawanda batuwadde ekisaawe ne Buddo batuwadde ekisaawe tulinda bannaffe abawodi Kampala okukonfaminga Lubiri SS ne Mengo SS okubanga nawo bakonfaminga kubanga twabawandikira nga tubasaba ebisaawe tunaba tufunye ebisaawe ebyo tujja kuba tusobola okuteeka ku kisaawe omupiira gumu naye naye tufunye ebisaawe byonna nga tubyagala kijja kwesanga tuzze mu nkola eya sizoni ewedde okuba n'emipiira ebiri ku kisaawe kimu nolwekyo nkunga buli ali eyo gwe kikwatako ng'amanye ewali ekisaawe ekyokumpi nga tekirina bukwakulizo bungi sobola nakyo kyeyambisa mpaka zino ez'ebika